we Brian White awo yalwalira yali mulwadde ebyaddala. Brian White baali baamuloga. Yalina ekintu ekyali kimunyola mu lubuto. Zaali alusa. Tezaali alusa. Ate yagenda Nakasero. Ne bamukebera test ne bazitwala paka South Africa. Ne zikomawo nga tebalina kye balaba. Brian White baali baamukuba eddogo. Baali baamuloga. N'afuna maseeka, waliwo maseeka gwe yafuna yamujjanjaba. Oli serious? Weeyo bweyogerere. Ye yamujjanjaba. Ate abantu kabansabe ennamba ya Seeko. Nange sigiina tebatawaana. Ne namusangawo ko nga bamusabira ebintu byabwe eby'obubaani. Namusangawo ko. Kati kyawona. Yatereera. So sente beziggwawo awo. Ekintu ekyasinga okunnuma nti anyway, ekyo kankireke. Abantu beyawa ssente be baamukuba. Abo nno ngo bavuddeko abaleeta olutalo. Nabeera ne Brian nga ngamba abantu abo booli nabo bannwanisa nga sikitegera kyagamba. Yali Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'eby'omunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Nanzire akaneeraka. Nze senga bananga olwondwe baka. Nze banaye senga teyali toka ntoku show. Kale man. Saturday ogiraba. Bangenda bwenti njagala bategeeza mu bavubuka. Ye PC yaki. Siraba nja Samira. Kubyaki. Nigwa. Nalinya ne munja Samira wagamba bashuka mami bakola batse. Nga Zubeda. Noba ne sugar mami ngalinga Zubeda oba olabi. Ulululu. Naye kati Samoni zazza nyinza kwogerako n'onsamoninga. Kati likwateko. Katoddeyo gy'ettake. Sakyava ttake munnange. Tava ku kyondo ky'Abawalabu. Kozi ttake eri mu Europe. Some parties Europe, some parties in Asia. Wafuna basaponsa. Wafuna basaponsa. Aja choyo omugagga. Wakotwalira. Hey, welcome to Shalom 256 is happening wetugamba. Kasori kigambo is happening mwenya oli ku Shalom 256. Nga bulijjo mwanzinze Shalom Haddad Kawesi aje byali ku kamera. Gwatana subscribinga, please you can do so. Subscribinga ate gwa subscribinga atola kusoka notification bell ako wagulu nga buli upload yonna ogifuna bulungi nnyo ddala. Agala manti bakansolinga sente mbwezo zekyogedde sikyebyo buzibu balinawo manya ba self border mukanya ndala agamba ndala. So tuli mukuumba mbawumba mwezi kuliko omwezi twagumazeeko. Omwezi twagumazeeko. Meya abadde mukambwe Shalom. Nnyo. Abadde mukambwemu. Naye buli lunaku wabaawo kye tweyongera okuyiga. Obulamu ne butambula ekipya. Ogamba otya ango kukubuuza ku batu ku Shalom 256. Jendi. Obulamu butambula. Mpola. Mungi kwatisa ola branch ye mubende akasuku live wenji kwasiza amaanyi. Ye mubende. Naka chona branch 2 Kasuku ojwa ne Shalom 256. Atano bawo Shalom 256 yangi.
Ayi yo sebo. Tamanyi mbu branch yo. Sebo yo. A branch yo gali magezi ga Kasuku yanga Shalom munna Uganda tumukwate. Etandika tukole pola. Otandika. Kati gwe ekirungi kyoyina mu bino ebintu sente ne bono batozifunye kati. Ogenda kusooka ofunemu connections. Social capital. Ogenda kuba kati ndaba essimu yeevuga Shalom oliwa twagala kukolayo kino twagala ino. That is kati awo otandise. Kati amagoba ga bino byonna ogenda gala mu myaka ngeegi. Esatu. Wano nasigale nga nteekamu. Nasigala nga oteekamu. Kati wano what this is serious business. Nalabye wakoze ne studio wali wansi. Tugula ne MacBook Pro. Kati olwo otandise. Ebya serious. Mufune ne Final Cut software yoyo. Ero nya mutuwadde. Mumuteekeko. Mutandika okukola. Kati olwo n'otandise. Serious business. Tunagenda oyingira nga November awo. Ngezo mic ozikyusizza. Ng'oguzeeza ddala. Entebe ozikyusizza. Tuguzeeza studio. Omanyi nange nabeerako bwe ntyo. Kati fora dembe beegamba nti bagaddewo. Ngamba Roni ambuuza nti kati Kasuku kyekiddako. Ne mugamba nti kati amaanyi gonna tugazza Kasuku live. Kati abasajja bange mbagamba baatugamba ku Wednesday. Kwolwo ennyini ne mbayita. Ne mbagamba ebirango bisomye bwe biti. Naye ekiriwo brand talk and talk show teyina zikira. Bwe tunaazikirayo olunaku olwo tuwedde. Nti amangu ago nga tupapa nga tugenda tugula microphones twagula omwana oyo Roni yagula microphones zino abayimbi ze bayimbirako. Zayagula mukole toka. Tuguze mix ebitakwatagana biki ne stand era tuganga mujje mukolere wano nga buli kimwawo yali kuyaya buterevu nga network awe tusumbuwa kuyaya otwabeerawo kondozo omwezi nga gumu nga tuli on the house mukolare nga tugatta bigatte tumana tufuna oli omuvubuka na tukolako naye tugenze wa John Segawa kati betuve wa John Segawa ne tugenda ku Nzo Media eyo nno bagimpeera bwerere social capital gwe twogerako kati bagimpeera bwerere Shiraga Shumbo oyo yanconnectinga ku mugagga waawo ne bagimpa nenkola for some time era bagenda okujja okuŋŋamba nti akati bwana Kasuku okoze kyokoze kati twagala otandika osasula ne mbaga nti sijja sobola kuba ate ensenguka ngende ewaffe ina mu studio yaffe naye ng'era naawe expense y'amaanyi kati ebyo ebiseera buli weekend nga nina okufulumya emitwalo ngaaga facilitation olina owaayeko mutyaba oweeko n'oli aleeta ebyuma abeera mu naye ng'ate n'ebyo ebyuma era mugatta yalina YouTube channel ye nga tulina omuwaayo akantu tulina omuwa contacts sebo tebyali byangu nga twawe tumugattira yali yakola YouTube channel ye mukyala we nga yagiriko kati nga bakubira essimu Kasuku njagala kwogera ne Shalom as a must muŋŋambireko njagala interview ku luno ng'oluusi gw'omu delivery nga n'omu delivery anti omusajja yakola talk and talk show ajja ne kamera ze n'ajja ne computer ze n'abateerawo awo ku Nzo baatuwa space njijukira nalinzize so kati ne tugenda nga tutambula bwe tutyo so it is a process omuntu yenna awo wooli kati kyoliko Shalom kyekituufu ddala era wabaawo omuntu akugamba nti nedda manya takwagaliza naye you're now living the process by the end of this year ojja kuba oteeredde nga tulinze tuli kiriya awo nga opiikinze n'abalabi kuba kati olaba okyali mu mazzi gakkanyuga eno n'okubayo naye kati wonooyingirira October ojja kuba otegedde abalaba channel yo be baani baagala ki byonna ojagendera ebintu bikyusa awe mbajjukiriza Friends of Shalom Vulumula 30th November ku Kevin Agajenze ekisasi tebo ya miliyoni emu yokka bweti akulya kuchakala kweyagala mpola ogamba cha anko kuku wendi wano sina buzibu ogenda tuwambozi ya Podium esobola okujja Podium oyagala mbozi Podium chechi waliwo abaana abatalo nga tebalina masimu nga bahataka bali mukono basoma mukono SS bali 218
bali banga 18 Podium eyo nno nze sigimanyi nnyo sina nnyo nti oba ngimanyi just nina ebintu ebyanneewuunyisa bye nalabako ne ŋŋamba omanyi oluusi abantu nina bye mbagamba bakati Katonda yakola abantu abaavu naye omwavu yakola ki muganda wange Shalom kino nkikubuuliranga nze ne bw'osanganga omukazi ng'ewaabwe baavu mwesonyiwe I'm telling you waliwo omukazi waliwo kati abakazi betugumiikiriza nga teyava nga teyava mu famire erimu taata ne maama babeera bazibu naye kati abeera akuyina oluusi abamu bagatagatta kye bamiisinga wali ne bakirabamu ggwe nti oba mukwano gwa taata ate mutandika ozaala abaana okitegeera naye omuntu omwavu mubi nnyo kuba aba talina ssuubi okitegedde abeera aloota naye nga tamanyi oba birooto binaatuukirira kati omuntu omwavu kate waliyo abaavu abaakajanja wali ate abaavu abeegaggasa naye nga mwavu kati ate abo nabo babi nnyo omwavu eyeegaggasa waliyo omwavu ng'alina essuubi naye ng'omulaba akola nze olaba Shalom nze olaba waki nvumirira abantu abo abaavu biki obwavu is not a physical state it is a mentality ndowooza kuba omwavu omulaba omwavu ne baafuna ssente tagenda lowooza kubaako kyakola ayagala azirya akukakasi nti azifunye era abasajja baffe abo abasinga abo bola abazikanyunga biki ebyo bwavu it's the mentality bano abagaba ssente najja kutenakuwaka kanje abo bolaba it's the mentality kuba ate waliwo abakuyita on the side nga muli wano nanga Shalom oli otya nkujagala nnyo byokola n'akuwa ssente private naye waliyo bano abaagala bazi abo the mentality so bw'olaba njogerera abaavu kiringa n'abanaku wonna mentality omanyi omwavu n'omunaku banjawulo kate omunaku ye ate mubi nnyo omunaku ate ye mubi nnyo kuba ye ate abeera waawo bebo bowulira abaloga n'okuloga omunaku because Shalom I know people ngali comfortable okubeera wali obundi agamba I've been here 5 years ntunda chips 5 years okay yeah we understand it's your business and everything but what are your dreams what are your aspirations wajjoyagala olaga beyond making chips waliwo agenda okuŋŋa nti Kasuku kati ki kyotegeeza kuba tulina betumanya anyumya nti yatundako chips n'avaawo n'agenda kukiddako kati asuubula kyali omanyi obwongo bwaffe mu Uganda buli locked somewhere and it's very bad kyakiva olaba nakugamba emirundi mingi ogula chano naye nga togula chano n'ogaana togula chano n'ogaana chano neetuuka neekutuga miliyoni zo 5 nga zigenze nega nti Shalom tandika chano eyiyo because me I knew I've been here you build your numbers nga zizo buli muntu aguze chano it's not doing well why could someone want to sell a channel that is doing well financial strains no okay let us talk about but now you're inheriting something you don't know why did he start the channel what does he talk to people what is his target audience but then also ekintu kyeweetandikidde nze abantu baŋŋamba nnyo nti tugule ennyumba it's okay ayagala gigule but you'll never feel your unattachment to the house ekintu kyozimbye out of love and passion oba kitegera kyenkugamba you never feel that attachment to the house ng'ate omuntu agyezimbidde kiba kyanjawulo so kati omwavu endowooza ye challenge nina n'abantu era nze olaba ne bemba siinaamu ssente ebintu byamandowooza bibeera birala nga tolinaamu kati olaba Shalom leero tukedde wano ku makya otulo tunnuma
twayawukanye ffenna nze naku droppings ewaka twayingidde wakasanga 8 but the comfort I have is bemmaliza byenkola wano ngenda neebake naye ate era nyinza okutuuka okwagala okwebaka because tuli mu kunoonya ssente akasimu ne kajja aba aya ne mubanka ne bagamba waliwo kino ne siteebaka omwavu abajja kgenda yeebaka bannaye kampumule okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Abantu balina ebirooto byabwe biri kumpi nnyo wano. Shalom abasajja baloota ebintu. Abasajja tebeebaka. Musajja abeera waawo ng'alina ebizimbe nga 8 naye nga ayagala omanyi nti mu Uganda waliwo abasajja nga aloota ayagala kugenda agula ekizimbe e Dubai. Ate olina agula ekizimbe e Dubai ate nanako loota njagala ekizimbe ate e Bungereza. Nakyo nkyetaaga. Omanyi nti ffe tubeera wano n'oga nti nenfuna ekizimbe e Dubai, nengula ka apartment e Dubai. Naye nga tosobola na kugula madinisa. Omanyi nti e Dubai tebagula madinisa. Tebagula madinisa. Babeera magali. Eryo ebbugumu osobola oddikiriza liyingire mu nnyumba yo. Ekirungi gy'olaga ojja labayo. Oba wakafuluma airport yawe beeti ekibugumu ne kikuba waawo. Muyina okufunira emmotoka oba osala oluguudo eri mu parking yeeri. Ekibugumu ne kikuba bapa. Kati gw'oli eno obwongo obukuloosa njagala kugula nnyumba Dubai. Abasajja aloota njagala kugula nnyumba Scotland. Agende ya nnyogogwe. Scotland ennyogoga. Eringa Bungereza bw'otandikawo Leeds yambuka ng'oddeeyo Newcastle weeyo. Sunderland eyo. Eno winter eba etandika eringa eyakabeerayo omwaka. Wanyogoga. So kati bw'olaba njogera era ze bendaba abanyiiga mbu kati wakyatulangira the mentality. How do you be proud? Nti tuli baavu. Olina agamba nti no tujja buvaamu obwa kati bw'obona obuvaamu tokkiriza to associate with it. Bwesonywe bulabire wala. Shalom omuntu ne bangamba bugambi munako gwe mbeera mpulira obulamu nga bunzigwako. Tosobola kiŋŋamba. Because Shalom nayinako mukwano gwange. Ne mugamba waliwo omulimu gwe nkufunidde. Edda kero ogendeyo. Okutegeeza nti obwavu mentality. Yayina ekikazi kye yali asuze nakyo teyagenda ku job interview. Ali akooye. Ate ngwe osobola okukoowa ku mulimu ogenda okuwa miliyoni. Bwate bunamuluma bulungi. Wano mu Uganda nze nsanga abantu ng'oli akugamba ogwo mulimu sobola gukola. Now kati kyeki kyegga nti tokkiriza kuwasa mu famire y'abaavu. Gyesonyiwe. Lwaki? You imagine you meet a man who tells you in this day and age that I cannot taina mulimu. They have told him waliyo omulimu gw'okulongosa ttooyi wano. Bagenda kusasula emitwalo ameka. Ate bakolera ku shift. The fool feels ekyokulongosa ttooyi. Takisobola. Chimu downgrading. Chimuteeka wansi. But he doesn't have a coin. The Shalom I tell people, if the worst comes to the west, waliwo ebintu byenja okukola. Kubanze nga benkunnyonnyola nti kugambye oddayo eka n'otunuulira abaana. Bw'asaba kino bw'asaba kino. Kale ennaku zino oddayo eka nga buli omu ali ku taabu ye. Kyeraliikiriza naye ate kikuwa essanyu. Nga nti baana internet beggwako n'olaba nga bakalubiriziddwa tebakyayagala tebalina kye balaba ku TV. Bukatuni bw'oku TV tebabulaba. Bwe kibagala olaba kiri ku internet, kiri ku YouTube. Kati eyo embeera nga ogibaddemu tosobola kukkiriza nti osanga omuntu ng'agamba nti ye ogwo omulimu gwe wamufuna. Oli najja nagamba nti Kasuku eyo wala. Nze sobola kukolayo wala. Oyo ng'omanya embeera tennamukuba. Tebunamuluma bulungi. Namuluma bulungi. So obwavu n'obunaku is a mentality. So avoid the people that are in that state because they will never take you forward. So going ku Podium wali nti ekyanneewuunyise nnyo nti kyemadde nsookeddeko wali nti abantu bwe twogera ku ssente ne banyiiga era mweraga teri muntu atayagala ssente. Ago mazima. Podium eyo
ndowooza omuntu atali employed by the Podium yalinze. Gwe twali mukozi wa Brian White. Saabeerako mukozi we. Ate nga gwe yali namba namba R003. Ani yali 2? King Michael. Mikairi. King Michael yali 002. Gwe nobeera 003. Yalinze. Naye kale ebyo ebiseera bannaye nenalaba ebintu ku Podium awo. Naye lwakuba nti nze munaye Katonda alina ekintu kyeyampa. Omanyi nabeera ku Podium awo okutuusa abawala awo we baatandika ebintu by'amawulire ng'obwongo bwange tekinzigirangako nti bayinza okuba beerya ne Brian White. Abawala abaalingayo abo okutuusa we baatandika ebyo baatandika okukaayana mu mawulire. It had never crossed my mind. I think ndowooza olanze we nabeera ne Brian White. Ola naye baga nti yagula sima y'akamotoka yakagula emitwalo gya $5 oba 10. Sima ate yagula emmotoka $750,000. Olwo emmotoka eyo nga bolaba ezo eyo Sudiru gy'avuga. Brian White yali yagigula. Nga nti yagigula $750,000. Kati byonna yonna nagenda obbiwulira. Kati nga neewuunya bwewuunya ngamba wali luddawa. Yeah. When those things were happening. Yeah. I think nina Katonda wange. Waliwo ebintu ebimu byamponya. Kati nze nina ebintu nange bye nawuliranga ku Brian White nga mpulira bipya. Because gwe yali ofiri. Nze be nabeeranga naye nga tunyumya bino bya lwali. Brian yanjagala nnyo kuba nali wa Emboozi. Oleeta vibe. Okitegeera. Gwe yaleetanga vibe ew'omugagga. Nze naleetanga nga vibe ew'omugagga. Era nga tubeerawo ne tunyumya Emboozi. Brian White yankubiranga ne ku 8 ogw'ekiro nga twawukanye 7. Naga otuuse. Omukazi yangambako lumu nti genda obeere ne Brian White. Mukazi we yakigamba. Yanga genda obeere ne Brian White. Okomyewo 8 akubira ku 9 anti yatandikanga mpola owayo otuuse. Nga ntuuse. Naye wadde wakavaawo wano ogenda owulira Emboozi ekutte essaawa namba. Amuyingidde omwenda mugamba. Nanga nti kati genda obeerere ddala naye. Ne mwana ye akuweereza nanga sebyagala. Okomyewo waka tubeere waka. Osiibye naye. Obadde okomyewo wano 9 ate era oli ku ssimu naye. Lori ne Brian White. Awo ng'akutte wansi ne waggulu omukazi. So kati Podium eyo simanyi bwe yatandika. Ge mazima. Nakera bukezi kumacha. Manyi Brian White oyo ngabe nakunyumiza nsoko mmulaba nali ku Fusion Auto Spa. Emunyonyo. We nali ntudde ne Ruth ne Bawe. Kati bangamba waliwo omuwala jjanga omuka amuyita Jibrilu. Ye yajja ogwokubiri basika ne baweereza omuntu. Walingawo ka high table. We yali atudde ne Bazizi n'oyo Jibrilu ne baani. Banga nti waliwo omusajja akola ki? Akwagala. Ne magaba bannaye nedda si kyekyandeese. Ntudde nno wano nnywa bucaayi n'emmere. Obutali spice. Obutali spice n'emmere. Ebiseera nali nnywa spice. Nali nga buli kimu nkiteekayo mu lubuto. Ebyo ebiseera tobayiti awo olubuto we lwakyankalanira. Ng'otoba wassa ebyebbeeyi bingi. Nedda. Whisky yali mungi. Whisky yanjokya ebyenda. Ebyaddala. Whisky yanjokya ebyenda. Nafuna ddiiru ya Johnny Walker. Nali wano mu kutandika nanywa Uganda Walaji. Nga gwonywa. Senior 3 awo. Kati nkwatagana mu senior 5 ni mudde standard high. Nkwatagana n'omuvuka baali bamuyita ani? Erinnya ye lya Kisiraamu liringa ly'Abakatoliki n'Abasiraamu libagatta. Ly'Abahiburu. Nkwatagana naye yalina akaduuka awo Ezana. Adamu. Bayanta Adamu. Yalina akaduuka awo Ezana nga ku kasaawa awo wejjini nnyini kasaawa wansi Ezana awo. Yalinawo edduuka. Adamu nga tutandika kunywa Walaji. Adamu yanywanga omwenge n'atamiira n'agwawo. Nga musoma naye. Yenga alina akaduuka. Kati Adamu introducingira Royal Vodka. Ebyo ebiseera Royal Vodka yali atambula.
ne Coffee Spirit. Coffee Spirit aluddewo. Ate tebalangalanga. Ate balanga alemezaamu. Naye abantu banywa Coffee Spirit. Okufa obufi. Kati waliwo Royal Vodka. Ye yali akutta kati nga kasaketi kati kebi. Kabitaano. Kati Adamu oyo ye era yanjigiriza ati bonoba onoonywa omwenge sooka olye. Kati wabeerangawo olaba ova awo kasaawe n'otambula ng'oddeeri wabeerangawo akakuba ako kava ko oba ye light SS era oza kava waggulu be kati gye kagwerako wano walingangawo nga kastensin nga basiika obwennyanja buno bumachala obutini obw'ebitaano bisatu. Kati muganda wange ngeri gye nali mudde nali mbeera ne muganda wange kati nga muganda wange andekera ssente nangamba mukusooka wano yaŋŋamba nga afumba omuceere biki kati nagezi kajigera ngenda okuva eno ewaffe ebukoto nga buli kimu bakinkolera. Jjajjaffe yagezaako tuyigiriza okufumba mama waffe n'amugaana namugaa nti nedda bano basajja bajja kukula bakole bafune abakazi baleete aba banaabafumbiranga. Kati ebyo ne bivaawo. So enkwatagana ne muganda wange aŋŋamba nze sirina ssente ze ngenda kubeera nga nyonoona buli lunaku. Ngenda gula omuceere wano nja kuwangayo obusente wano oluusi oba ogulayo Rolex oba biki kati nga omuceere buli wengufumba gusirira. Buli wagusaba oti kusigiri. Ate nga bw'akomawo oluusi aŋŋamba mpa ku mmere n'egimugirayo nga yasiridde. Nanga nga toddamu bifumbayo wano. Toddamu bifumbayo. Mbireke. Kati nga buli lunaku andekerawo emitwalo 2. As a must. Kati awo walagi watandikira. Ekintu kyesitaakola ndowooza kyesitaakoze mu bulamu bwange kunywa sigala. Gwotanywangako. Nagezaako bino nga bomanyi nti waliwo kyali wagira naye I've never found the passion in puffing anything. N'ebisigo biraba mbiina eyo Sidulu yabimpa. Bisiga bino. Ngenda mbigaba kati nasigazaayo ndowooza nga 3. Tabi ogenda okumpa. Kati okwala okola booti naye you don't feel that omukka guno ne sishawe yanemera. Namusikako olabyo ogezako musika kati olina okozesa amaanyi mangi okusikasi kati I try to find the joy in that whole but shisha is nice. It smells good but I try to find the joy in people who are for 3 hours you push it in then you push it out. Now kati sitegeeranga because I need to understand emmere bw'ogirya ogenda mu lubuto n'okkuta kati ngezako nnyo tegeera abantu abanywa sigala abantu abanywa enjaga the joy in tobitegeera kati nakwata byakunywa wali bumakyala babutunda kati nga tugenda tugula obwo bumakyala bwe basiisa obw'3-5 mubugulanga 6 ate jjukira babujjamu wali nga bukyayokya nga ne butabuyikamu bwati n'olyoka okasika booti omanyi nga kooca bwe kabeera n'owulira obulamu oli kennyanja kati nze engeri gye nali nti nalinanga okkeera puroguramu ya muganda wange ngimanyi yakomangawo saa 6 nga tasobola kuddaka nga tezinnawera 6 ez'ekiro kati nga bw'akomawo ansanga nze nakomyewo ku 5 nga n'okwebaka weebase era baneiba bandoopayo nti omusajja oyo abeera atamidde biki n'abagamba nti ekyomwenge kiri mu famire tunywa tewali kijja kyokka tunywera ddala ekyomwenge kiri mu famire tunywa ewaffe tunywa kati benva ku vodika obwo nzira ku bbiya nywa Guinness nagezaako nywa kirabu beero byonna nga bitestinga bitegeera kati nenywa Guinness oyo akaawa gwate gwategeera nenywa Guinness nva ku Guinness nga nsiba olubuto lwegasi osobola okumala ennaku 3 topama olwa Guinness ogenda n'ofuna constipe nga ne biofulumya wa black oyo Guinness ye namunywera ddala ne bakyali bange nga tusobola otutuula nga boolaba wano crate n'egwa ya Guinness akaawa ffe twali tumwagala ate ebiseera tomanyi nti Guinness yakolako ne activation za World Cup oyo wa 2010 aga amasasi gye gatusangira eyo ekyaddondo wawona amasasi ebomu kati benva ku Guinness
nywa Jameson. Mutandise. Kati Jameson be munywa ne mwagala. Nembera nga bemba munywa tuli awo kyaddondo nywa Jameson n'omupostinga. Kati abajjoni woka gye bandabira. Ne baŋŋamba soko muveeko. Soko testing kino. Okiwulire. Kajjukire eri nali neegulira. Kwanya kwa gwabwerere. Kati wano Johnny Walker bensayininga ne Johnny Walker. Basooka ne bampa buli brand ya Johnny Walker ecupa 4 oba 5. Buli gye balina. Buli chupa ya Johnny Walker gye bayina. Twakwalika stewaka. Yeah? Twakwalika stewaka. Nayinanga ekifaananyi nali naziteeka benti wano mu ddiiro. Naye nazipanga. Era ekyazigisaawo nga waliwo abatakyava wange. Naye nga buli lwajja ayagala ecupa ne nga nti akanzijjewo ne nziteeka mu kisenge kyange. Ne nzisimba mu kisenge. Kati naataawo ne ndyoka ndiirako n'abaana. Omwana ajja n'alaba ecupa ezo ecupa abantu bazitya. Oh my God! Nkuli otunuulidde walagi. Omuli walaba as you're walking, she's looking at the man who's also walking. Netumala ate era nenkuyiramu. Abaana baayagala nnyo Blue Boy. Ndoza Blue Boy yalina profile eyo. Atwa bay mwalagambu. Mpaka Blue Boy nanywa. Omulala ng'omuleeta n'omuga nsooke nkuwe ku Blue Boy. Kati Blue Boy alina kyakola. Wano tomuwulira. Oba ku kirala nnyo. Aba aweweera. Onywa osobola n'onywa eccupa. Wano tomuwulira. Taleka ziri zi whisky zino endala Black Label ogiwulira wano. Nokola bwe. Era owulira omuliro gwokya muno. Gukutokota. Naye wali kakuyitamu buyisi. Kati wootegeerera nti obedda tonywa mazzi. Kasitta Katonda akuvaamu n'okola kano. Oyimuka. Kati akukwata wano. Buli awali joyiti. Wakwata. Ogenda owulira tokyatambula. Entegeteege zikufambye. Bya eyo wabagagga era omunywako kati omanyi Johnny Walker eyo betusayininga batutwala ku Serena Kigo baleeta omusajja kuva Scotland. Ne tugenda ku Serena Kigo ennaku 4 ng'abakola ki? Nga batusomesa kunywa whisky. Kali eyo gye nayombera ekiro ekyasooka. Nayomba nabavuma. Omukazi n'aŋŋamba Kasuku, what is the problem? Batutwala ku bagita 5 course meal, 5 course meal. Buffet ne 5 course byawukanira ddala. Basooka ne batutwala ne batuwa akantu kalingo bakaki. Kyokwadde bufooko mb'okasalako ngamba kale nesabitegeera kati omanyi ffe twamanyiire emmere nga nnyingi olaba obuntu bujja butinitini saba bwagenda okuggwayo obuntu nga 7 ne bagamba nti dinner is done. Now we are going to serve ice cream. Nayo nakwata wansi ne waggulu ne bagamba temubiddangamu what do you want? Ne bagamba njagala muleete wano enkoko ne chips. Muleete enkoko nga nnyingi ne chips. Bani ngenda sula njala nyakuwadde obuntu bamufoke mu bwo era togenda mu abali eyo twakozanga ebyekisirumbu sima. I've gone to a 5-star restaurant. I want a 5-course meal. Just sula njala nga ne sente ze bakuggyeko tozikkiriza. Sabe mmere. Juzi twabadde wali batukuziza chips chicken ena kitundu. Twabaddewo. Naye nanyiize. Obusungu bwannumye. Nengamba chips 20 mu chips bwe naddembala. N'enkoko nga alina wali enkoko gye babanga gye bayisizaako paasi. Kati etambula kati eyo. Bagigolola. Chicken breast. Bagigolola. So kati oyo whisky gwe nkunyonyodde bampa Green Label ecupa 4. Blue Label ecupa 4. Red Label ecupa 5. Black Label ecupa 5. Then waliwo aweddako bw'ova ku Black Label bagiyita double black. Oyo whisky yekka yantama gwe sitayagala. N'engeri gy'atestingamu obeera nga akola buli munywa mbeera nga agaaya amannyo. But it's nice. Ze yannema kuba buli bwe namunywanga nga ntamiirirawo
yakwata oluvannyuma n'emimiro nga mukaaga Red Nice amukuba double black kati bw'ova ku double black waliyo gold label gold reserve waliyo gold label reserve oyo kati wabayo ne gold reserve okitegedde kati wabeerawo Johnny Walker bayalinga Johnny Walker 18 naye waali kati ogenda ozambusa kati waliwo Johnny Walker ejjanga eringa zino ecupa za gundi Don Julio waye Johnny Walker Kingfisher babi ebiki bampa ecupa za Johnny Walker nozijuze waka nezibeerawo nenywa whisky nga nkeera waka nwanisa Johnny Walker gwewo whisky nanjo kyebyenda kati ono agenda okungwako wali ku autospa oli ku chai ndi ku chai ebiseera nali nkyanywa kyonna kyonna ekiba kizze nga benkunyonyodde omusajja akwagala ne mbaga nti omusajja ajje wano omusajja akuweereza black label ne mmanya nti omusajja ali serious nenyimukirawo neŋŋenda I react the moment you sense money I went and greeted the man oyina senses of money you sense money nankwanga $10 olwa dola bano saabasiibula n'eccupa nyoza nagye balekera ng'ofunye $10 nempitamu paka mu kasino Kampala kasino $10 ne balulya ekiro ekyo naye abasajja tulina ennaku bannange nagamba kati kennina $10 omanyi sibaye emboozi yo banagikunyumizaako nze bwe nabeeranga omwavu nga bwe tuba tuva ennamanva eyo we nali nninnya taxi ng'ekusuula wano ku State Square kati nga nzija ntambula okuvaawo ku State Square nojja nokkirira wano Kampala kasino awo kola bonita kati nga mbeeramu n'omutwalo gwange obeegi kati waliwo ekizika ekyo kye bazannya bakuwa change n'oteekayo osobola oteekayo 5 nekikuwa kikuwaayo $1 nokwata $10 n'oteekayo nikirulya n'okiteekamu 5 ogenda nakikuwadde 2 kati ogenda yazze n'ebiri oyinamu emeka 5 kati ate nga jjukira n'ebyokulya biyitamu ku bwereere ogenda ovaayo ng'ekyeggulo okiridde onywedde n'ebyokunywa ng'olinamu 5 gyo nogaa kantandikirawo enkya n'oyitamu n'ogenda eka kati nagenda n'ebyekisiro ebyo nga nti kati zino ze nnina kumbe bali bakulaba bakuwa kitokeni aze na 10 bakulaba osikayo oba 10 bakubazi $10 lwonna ate nenjagala okuddayo ku autospa njowe tosiibudde naye nga waayi kaŋŋende eka so kati awo omusajja annoonya eventually tukwatagana kati gwe tufoolingira out ogusooka bazaakayo omuwooza baagala okunjawula ku sente ezaakuwa mugamba mukulu Brian sente bw'oba omanyi nti ozituwa ate muzikime otugambirawo n'avaako kirabira ne kiriiki eyo bonna n'agoba socialite president ono omukadde kirabira yalizaakayo omuwooza ewa Brian White nga ina ekitogi kiti ne bakimugobya Reverend Father kirabira waliwo ne kyali wange omulala Urban Brian baamuli ku gaadi awo nga bayinza okwawula n'abagoba amugende kati ne tuyingira ate phase awo tukwataganye atutegeeraganye awo biki ne tuyingira phase ate abo abawala be we bankubira abo ba Vivian Stella ate bankubako nabo nga bakulwana ati nga ali bwati andimwa tuli betu muri 5 and 6 ali ze navanga ku mulimu Brian White nakubira nakubuza era ndoza tubako babiseera bino ebya YouTube era nandi wadde sikola yakubiranga nga omutumira mu twezimba awo muwanye biki oba show yakagwa ofuluma studio nakubira why omanyi tunasuze wano ku Serena kwennyini wete kati soko jje wano tulye breakfast no genda no ga Ruthi kayima mujje tugende tulye awo timu yonna abo sima cameraman bano ga mujje tugende tulye ewo omugaga ne mutuuka wali ne baba serving emmere abantu ne balya breakfast nga bali nga bali ekyemisana enduru nevuga wa man Kasuku nga balidde emmere ne mulyoka mutuula awo
ne mutandika nnyumya emboozi ng'ayina baleetaga katrole beekati nga bakapanga omwenge waggulu n'awaddako ne mulyoka mugezesa mix kyagala okumi nina kenazudde olaba osobola okasoosaayo n'okanywa kati wano ne bonywa whisky eyenkana ki tebikwata bino sima arosa biki obeera tojja biwulira konze bakatutabulireyo ne bakatabula ne bakatabula ate ne weebaka kakuba bukubi konywedde okubeeramu ne kakulekayo muba mutudde awo ate n'agamba nti environment yawana abantu tebatutunuulira bulungi Kasuku tugende ku Serena Kigo ne muvaawo awo ne mugenda ku Serena Kigo ne mutuula mbeera eyo abaana nga bajja babawaana awo nga enyakuku eriri kuku bakutanga kuku kuku baby kuku ngeri atambula dda abaana Brian abagamba nti kati njagala mujje n'ebyokunywa nga bimasomesa nga bemuyita baby kuku nga baleeta ebyokunywa nga nyabuno obwaka baby kuku ng'olwo tuli aba tutudde mu kasonda babiri gwe ne Brian White ayagala mboozi za kisiru z'omunyumiza mwogera ku mabina awo twogera ku mabina kati naawo ne wabaawo abanyiiga era awo ne bannwanisa oluusi naye kaalinga nako kamanyi okwejjako kabula n'atandika omanyi kati gwe Kasuku ndi wano gugulira ebyokunywa byange nkubira essimu tokwata n'omugamba nti tofaayo funa gw'obigulira omulala bw'oba ogenda kummanyira bw'agambanga omugagga tomanyi kuwa nganze empaano omugagga nze nange ninawe enkoma omugagga olina omutayimingirawo n'amanya nti sojja mmanyiirwa era nze nabeeranga naye ng'amanyi nti simanyiirwa bano abalaka abayisemu kabaleekaaniro n'asooka abeera ne King Mike omwezi nga mulamba nga gwakuwummuzaamu n'alyoka anoonyayo omuntu ku sipaaka awo mubamuteekerengayo ebintu bye era biki bakulumye agenda olaba tolumwa nakkubira Kasuku jangu twogeremu n'omugaa nti aze mbadde manyi wanyiiga bajjukizana na Herbal mouthwash gwali eyo ng'owunya akamwa bw'ossaayo ekyebinyoga amannyo gasanyala oba osonyi ovaamu olusaayisayi oba ng'olya ludda lumu genda mu supermarket mu drug shops naye ali ebweru entwala Uganda ebitukulage mu mpe kale naawe gyebale nana musange mulungi akati National Drug anedde oyogera ne bakaddebo shopping y'abaana bajjukira oyogera ne bakaddebo omwana ngadda kusomero kwesa nana Herbal mouthwash amasomero kwesa nana Herbal mouthwash muteke musiikibbe mpola but why don't they say how you call someone you say ono Kasuku era kyambuzizza ono Kasuku nedde oyogera ne bakaddebo ayogera ne bakaddebo you call someone have courtesy hello good morning this is Shalom oyogera ko ni mwami Kasuku katika mutere kola audio moyo halo bw'okubira omuntu sooka weeyanjuli erindako kamala okukola nja kuddira wait we having a decent conversation omugagga nga Kasuku mawe twogeremu namuga nti mbadde mmanyi wangoba awo no kati bano abaana we bankubira awo banya bakubanga ku podium abakulwananga bane bakazi be Mikairi yennyini naye yankubako DJ Michael Mikairi yankuba era Mikairi be baleeta podium Mikairi yankubako Ndijo yankubako Brian yoyo yankubako n'abo abawala abani Brian n'abo abawala ne bankuba okubulizaayo naye ng'omugagga ali kunza ate nze nga buli lwe yanyiigiranga nze nga mmuleka toweewozaako neŋŋamba nze omanyi nze nina ekintu kimu nga kasita naliddeko kye naliddeko kijja kumala nze siremera ku muntu nze omuntu kasita mpaayo neŋŋamba wayi kasita nalidde ate mbala nazikoledde nampaddeyo kampaddeyo ng'oliddeyo k'oliddeyo ng'ogenda kukiddako ate bw'oyagala omufiirako ennyo abantu kwe bava ne beekuba amasasi kati wabeera nga wonna abayimbi nga kwe bali abayimbi bano betulaba abaali ku podium abayimbi bajja rediyo amaze okufa tomanyi nti ate era n'ebyo ebiseera bya rediyo awo waafiirera twali tetwogera ne Brian White nga wamugoba waliwo abo abamugamba ebigambo n'anyiiga n'azimba ati nga bansanga mpitako ne ngamba gwamanyi nze wendi Kasuku kati awo we bakolera podium baagikola kugumyagumya wizo ekigendererwa kya podium kyali kyakubeererawo wizo kubeererawo wizo kati of course omugagga nga naye kati
Baba sente omugagga taba muntu abantu balowooza balimba. Brian yabeera ne sente nga tamanyi kyazikolamu. Brian White. Hey. Brian yabeera ne sente nagendako ko mu kisenge kya Brian White nga kabadde jjudde sente. Akasukuleka. Ate kati gwe wakana. Ezo sente wazira koze bapangako bati kubulira. Ate zo zaali zaani. Zaali za ddala. Brian yatuteerako akawumbi mu maaso gaffe. A billion ne bagiyata ne bagipanga. Kati eyo billion negenda okujja. Nali nina omugagga wange Herbert. Nali nvuga Gaya. Emmotoka ya Gaya. Yali yabayindi. Yali yansi. Maeze simanyi na Toyota. Nagenda Gaya yo najigula na wasebufu. Naye nga nfuusi teyalingira kakati cha engeri design zaba ku market. Obanga ali mu gym. Ani zomanyi nabeera nnyo n'emmotoka. N'omuntu akusanga naga Kasuku emmotoka jinguze. You had beautiful cars. I don't know. But I used to meet people nadawe Bakuli. Manyi manager wa Lutalo Ivan yali makanika we Bakuli. Kadi nga ngenda wao twali ba mukwano nga tugendawo ne Michael Kaddu. Tugenda wao tunyumyemu naye tulabe ekiddako. Kati obeera opakinze emmotoka olina ajja n'agamba nti ngule eno emmotoka naye wamanyi kitegedde nkijjukidde waliwo bondi eziri awo nyingi nnyo ndowooza baalowooza nga ntunda wanya kwambia asi wonnaawo waliwo zi bondi era ng'oli akugamba ogitunda mmeka nti beziti n'ojjamu ebintu byo n'obikwata my first car nagigulaawo nga kwambia asi bamuyita Ibra. So kati Gaya benfuukira ekizibu twali tugenda ziikirako oyo Leila za Lwango Mgagango omumbejja omgagango oyo yali TX V8 zimpenkoni omugaga Herbert zi X kawesi mpenkoni bata zi X kawesi Herbert yanjagala nnyo kukula kuno Herbert yanjagala yalaba kigaye ekyo naye kiyita Gaya Benz yakiraba nanga Kasuku nkumanyi naye n'emmotoka gy'ovuga nedda temalayo nasuka nanga parking nampa mpenkoni TX mama katwava ku TX nga nvuga mpenkoni nga kwaje abwerere fitina eyali ku Serenaawo ne bali okabogera ebigambo kaswavuga kyapa nga njireeta ne ate nno nga n'amafuta yangamba gwe bolanga galinga kayingira half ngojja nga bali feelinga full ne service bwe yatuuka nanga Kasuku wano kanda ga service oba bali babikola batya nanga agitwale ku Toyota nenjiteka ku Toyota fitina nyelio kesu tuka ku Serenaawo ne bali okaba wala nazi ne banjogerera ebigambo naye nga mbiwulira oli mu mpenko nga mbiwulira nga sibiwulira navuga mpenko ndoze emyezi egi omusajja nga ntukadde mugawa emmotoka yo nga bunaku nino mukubirako nanga Kasuku vuga emmotoka teweeraliikirira Katonda wa Kasuku ng'akola abantu balowooza Katonda yakatandika okunkolera avudde walanga akolera ebirungi kati Herbert oyo atuuka ngamba mugambo manye emmotoka eno njeraliikirira siri comfortable nayo kati bwe twali tugenda oziika gye twagenderamu nanga Kasuku noonya ssente nja kutopingirako ogule emmotoka gy'oyagala kati awo ntandika okunoonya ssente obubi ennyo maleyo Gaya Benz bwe malayo Gaya Benz saamugamba nti nenawo namugamba bugambi tugende tugule emmotoka endala nga tukkirira wa mu Pakistan Nakawa omusajja nga asayininga cheeke ya mmotoka nga nfulumya yali hali ya ordinary yali ya red nga njifulumya Kasuku muri nemi yali oba emikwano mujijaba naye yali UBE njiraba ajivuga ali muwano ndoza yakakyusa emikono emirundi ng'ebiri ninagwe nasanga ku hoteli eri wano ekitende teri yaffe ne mugamba emmotoka eyo erimu traka yange maye naye nagiteeka mu traka nga benjikuwaamu mpuliriza emboozi gye munyumya waliwo traka ze bateeka mu mmotoka ez'amaloboozi kati ebeera eriko simu kaadi
Turake. Charging etya. Bagiteka mu sim card. Kati bwenji kuba ko benti sim. Ntandika owulira buli kimwogera mu motoka. Esimu evuga eba mu motoka. Eno wansi yo eina kyekola ne yekwata yokka jona yali yaginteeramu. Achali yo jona oyo. Kati ngera truck eyo yemu nkusiba wano. Obadde ogenda n'enjijjako. Motoka. Wewe atatandika. Era waliwo yannemerakaawo ngenda Masaka mpa ku motoka ne mga yiyo ku bypass n'enjisiba. Nangamba Kasuku emmotoka ne mga kati yefudde. Kala katugisanga. Sanga range kuwadde lwefudde. Tetera kufa. Kabajje bagijjewo. Kasaba kati kayatuukawo n'enjita. Ne mga tejja sobola genda Masaka. Nze nga sikayana naawe. So omusajja n'agisasula. Kati emmotoka eyo ngambe nti yali ya maroon naye nga ffe tugiyita red. Kati Brian White lwa displaying akawumbi. Nangamba Kasuku kwolwo nze ne Lwamiti ffe baawa ssente. Onaku lw'akawumbi. Ogula emmotoka. N'aziteekawo baati. Ntaddeyo olwo Facebook live. Ndowooza nkola nnyo simanyi nti YouTube gyeri. Ya kisiro byonna byonna. Bw'amala baati nangamba Kasuku emmotoka eyo ya people power njikoye. Papa yali yamanyi akajjanga ya baredi. Ya people power njikoye. Genda ofunemu emmotoka endala. One of the worst decisions I've made in life. Yeruwa. Yeyo. Nagenda nga ntwalayo emmotoka yange eno. Emmotoka eyo lwakuba anyway lwaki nali njejjako. Naliwa uncle wange awo nga celebrating a birthday ya Nicholas. Awo ola TMR weeri before waliwo akabala akabeeranga awo. Kati ewa uncle wange kati noza case weeri we yali abeera case wanaaba baatikawo ba case clinic yawo. Omusajja ava mu bbaala eri ne kuluga najja n'akuba ekikomera. Kati emmotoka yali wabweru w'ekikomera. Najja n'agikuba n'agitomera nejja n'egwa mu kikomera. Kati neefa side zeeno awali fuel tank biki ebyo. Kati teyaddamu ttereera twagitwala ne bagikanika aloggayawo mu Ndeeba n'agikola naye ng'era don't look at it the same way. Ngeno eringa ezinaazina kati ono bw'aŋŋamba ojjejjako ŋŋenda mu bondi bampa emmotoka nga yatalagga yonna wansi. Ofuna emmotoka ki? Era gundi Hariya ate yali Kawondo yali Hariya odi modo nabonaabona ne Hariya ng'atalagga wansi nga yonna munda ekubagana. Wali omuntu atalina sente z'omusajja ziriyo isiraani emmotoka era nenjejjako. Kati bakola Podium baagala Wizo abeere nga tali board. Brian White nga akubya t-shirt. Ate we nategeerera nti Podium etabuse. Waliwo omuwala baali bamuyita Bettina Sirefama. Twali tukola naye ku KFM okwo yali music scheduler. Kati ali Canada. Sirefama oyo. N'ava mu ebyo ebintu. Yalina faamu y'eggayaazi eyo nga yina ne hardware. Yali mukazi mugagga ng'akola yali mukazi mukozi. Kati bamuleeta ku Podium awo ndowooza ng'egye yalimu ebyo eby'obulunzi ebirimi ndowooza. Because yali agezako okukola ekintu nti aleeta abantu abategeera ebintu eby'enjawulo bonna bakole ki. Nagenda olaba ali ku Podium. Ng'atudde. Nga n'essaati agyambala. Ya Podium. Podium we yamenyera abantu kwambala t-shirt. Enjeru. Ate nga ssebo olina okkeerawo. Awakening the youth from poverty. Saawa 3 bw'oba tokloki zaali 3 zaali emu ng'olina oklokinga in. Ez'okumakya saawa 3. Ez'okumakya Madrata Nchiko n'ayambala ne bambala t-shirt. Michael n'ayambala t-shirt. Big Eye n'ayambala t-shirt. Yakuba n'akayimba tubaayo ku Podium. Ngagga nanganga tebinyuma. Ebiki ebiyimba ya Big Eye nemugamba nyamba ole musajja wange nanga Katogo collections basangibwa kwamu oba ku chain of liberty shop number CL37 stock 38 abagulu basanga ku Jomo Kenyatta Road 0770883968 basubuze ngwe ekinomu abagala okukamba content creators ebyo mu nyumba carpet bed covers duve akalango mukalabaawo esimu yabwe eri 0770883968 agamba tebi ekimba tikinyumye kya Podium. Podium akwata wansi ne waggulu. Podium kasita nagirabako ka million.
omanyi nti Kamiri no bamugobako kkolo muddayo yajja leeta Kamiri andi Kamiri naye yali nganze nga ffena tutonda Emboozi Kamiri ali wa vibe nkutidde Kamiri nga simunyumya amanyabo gwe tonnamugwako bulungi Kamiri kati nno ggwe olaba bafudde ne Kamiri balina characters ezimu mu Emboozi tebaagala bawakanya kasita omukono bwati ebintu abudde ne bafudde paka wano wetuli kuwakanya Emboozi ze z'abakunyumiza abakutte bakyalibe abavuga ne mugana nedda ssebe ekyo si kituufu kati kano koogera bikire ne tukaaya nanyiiga mayina yalinamu entondo nanyiiga awo omwaka tetujja kwogera olwakusanga bw'oba omulabisizza mu bakyalibe ne mugaa togenda tulimbira wano mukulu tojja tulimba kati Kamiliyoni naaba ng'anyumya Emboozi n'otandika omusajja nedda kati ginyumye njikuwadde ginyumye yonna gwe yali egimaleeyo ate alina ne kaakola ayinza okukwata bano bona wadanyumiza naga fe katugende gwe sigala awo ginyumye mama mujeje bamalireyo eno Kamiliyoni bwatyo bwakola anyumya Emboozi lwakuba ye Emboozi zempulirako banga ne mbadde naye alabika talimba ziba zaalaali kati wali yali atambuza Emboozi nga kyalina okukola kimu kuvimbisa mugagga ate ng'ate naye ayagala okuvimba mugagga n'amugoba yajja ku geeti awo ne bamugamba awo mugagga agambye tojja otuuse leeti oli serious nkutidde sitaawaffe ate okwegayirira ne kubeera anti wali kati jjukira Alex Muhanji bonna baaliyo ku Podium ng'abantu bali ku Podium zibakolera emmere mulya be mutuuka breakfast nga autospam leese oyo nga nze simulyako Kasuku tolya kwebyo mumuli eri tugende mu nnyonyo ku cottage gye tulya bamaji batankiko be balyanga eno ekyemisana ne kijja autospa n'ekireeta bafumba bulungi gwe tokiryako ne tuddayo ku cottage bano bo ne bali abakozi babigayi ba King Mike anda esente kintu kirungi obayiza Brian yankubiranga nanga jangu oliwa novuga emmotoka n'otuukawo naga nti kati emmotoka yo gireke wano tugende mu Range Rover ne tugenda e Munyonyo ate n'akuleka e Munyonyo mu cottage naga nti abeera wano lyanywa kola by'oyagala bannaaye ndowooza Katonda I think there's something God saved me from he keeps saving me from an innocent soul mu bintu byonna ebyo byabeerawo awo ekintu ndo I don't know why sexing never crossed my mind nga muli ku Podium it is now that I remember nti twatuulanga wabeera ngeno ku cottage n'okubira bakyalibo okubidde Varo okubidde Isaac n'ogamba ne mujje tubeereko eno ne mulya ne munywa naye nga obwongo bwaffe bonna tekuli alowooza ku bakazi mwalinga kulya ssente kweyagala omuntu n'obeera waawo nga weeyagala as men should be okitegeera era ne benavanga eno nga bwe mba sinagendaka wano mu kyanja wano twatuulanga ku Velocity wali n'ogamba abantu babawe Velocity abantu ne balya ne banyoolonga nange nga nawe oli mugagga ate eno Kasuku white yes nga egwani Kasuku white kalongaga from brand white to Kasuku white ngamuga nti man ngenda naye nange nnina eyo ate bentuuza awo ntinda wonna sebo nalinanga obufu bwange Kasuku white ngambagamba nti abo bawe bonna ate miliyoni eggwawo nenjikuba ku mmeeza nti ne batya abantu ne balya ne banywa Kasuku white obunyama ne baleeta obunyama era kati gwoloosinze ndaabatamu era nja kuyungulirako abantu gai tugende ku City Square abantu bansimbe mu mugongo abaagala Kasuku osigale weka nga tolina muntu abaana baali omanyi wano ku Velocity wano edda ku Friday nga bakola whole pig embizi namba abantu nga basasula emitwalo bajabeeranga oba ebiri oba 5 nga ku mukaaga bagiyisaamu embizi nga bagireeta ku kigriru beeti be bagisalako osalako weyagadde abantu nga balya kupama ku buliri awo oba onywala yogoga embizi namba agirese nga baleese Velocity yali yattabbwawo wansi awo bakati ku Velocity gyolaba kati
nga Velocity ne ku Mande osanga wakutte baatugobanga mu bugobi awo waliwo gundi ono yaliko deputy IGP ow'amagye banyi yali asula awo simanyi oba yavaawo n'agamba nkooye bannange endongo sisobola kubanga evuga Mande ku Mande ng'evuga abantu nga mujjula ano bemuleka na miziki bazannya kati nno nga mmanyi okubanga navudde ew'omukulu ne bagamba nti Kasuku white ne mbaga nti tewabaawo asasula 2-3 gy'embizi ejo jange nangi bawadde n'abawa a million abantu ne balya Kasuku white abantu ne banywa waliwo lumu twalina John oyo ne Jose Serwadde ali wano ku COVID bawansi ne lutuula ku Velocity abantu ng'eccupa zijja 5 gwe abaana banywa omwenge ne mbagamba bannayenze kati kusaawa awo mayize nze bemba naakola ekintu kati sinywangako ogwo omwenge gwakufiirayo era nze ntuuka nga nti bannayenze nkooye ngenze nze nsiseemu ne nvaawo kati nalina okukola talk and talk show ne nvaawo ne ŋŋenda ku makya mpitawo sanga 3 ng'abaana bakyaliwo ez'okumakya obudde we ez'okumakya anti awo ku Velocity emmanju waalingayo omuddo nga boolaba wano gwe kasitookowa ng'ogenda wumula ng'ogwa mu muddo nga weebaka ŋŋenda okukomawo ku 7 abaana nga bali ku suppu bawuuta kigere kirenge kati Kasuku mantu akadde engolo bwe wayiseewo ne tutegeera nti obudde bukedde ne twebaka mu muddo kati tutandise kati jjukira awo ku 7 ate Premier League ejja ku 8 ale kick off abantu ne batandika awo balaba Premier League bakola Emboozi betambula mu Premier League abamwe bebaka ati bebadde engulu kati ate beziyingira ssaawa awo 4-5 ne baddamu bupya ez'ekiro ne tulyoka tuvaawo nze omanyize ebyokeesezaamu eyo nga sibikola okwebaka okumanya nti neebaseeko bwoti olunaku kati tuyingidde olulala nino yingirako mu buliri okumanya mu kati olunaku noluwedde katuli mu lupya yensonga wakinza olaba era beziyingira 10 mbeera nina okuva mu bbaala ŋŋende neebakeko mu buliri bwange kati kasita ne bentuula mu mmotoka ne neebakayo eddakiika 5 kati nga mmanya nti leero 3 be sitakikola mbeera mu 29 paka we neebaka abaana nga banywa walagi kati Brian yakolanga ebintu ebyo nga nange enva eno nga Kasuku white ate nenzija nempa ku bakyali bange era yatuuka nangobyako abantu Brian white yanga Kasuku nkooye abantu bo wano bani bali otutteyo waliwo wetwagenda nga 24 yankubira nali wakaawo 24 December 24 December nali wakaawo waliwo bakyali bange baali bazze balina obuwala bwe bali nabo bazze bagenda mu pate ebiki Kasuku tugende tukimye ggwe nankubira oliwa tuli abantu nga 8-9 konze ndi waka jangu enemnyonyo ku cottage nembasanga simanyi branch yali yandabamu bannange naye bwe yakolanga ebintu nga tayagala nnyo neegatte mu bano abantu akufuula wanja era nga ngamba kati gwe tuula eri nengenda nentuula eno n'abantu bange 9 nawe ng'olina eggaali yo abaana banywa omwenge kati nga tuddayo awo tuzaayo abantu we nasooka olaba enansana ekifo watwagenda nansana eyo nga waliwo ekifo nga muvuga ne muyingira naye okuvaayo era muvaayo reverse nga terina mmotoka weekyukira emmotoka terina weekyukira naye nga bagulayo mapolo ki abantu nga abantu basulayo nga tudropingayo muwala kyali wange yaŋŋamba Kasuku leero Christmas kanakola tukadroping kajja kunsumbwa ntugenda eyo ne tuyingira ng'owulira n'ensulo z'amazzi oziwulira eyo monde eyo nansana oba basulayo batya era namubuuza ne mugamba Isaac eno musulayo mutya emmotoka ng'edda reverse tesobola kukyuka ne tudda reverse kati n'activities ze mwakola eza Brian White awaking the youth from the poverty gwe ali coordinator waazo nze nali coordinating ab'amawulire kati we tugenda Arua eyo Arua motoka bazisimbya line awo agoze drone akubbula kati mu kusooka awo yasooka naŋŋamba
a few months earlier nangamba njaleeta Ezaali abeera ambassador waffe biki ngamba kirowoozezaamu kigatta kiti agenda kuba akola ki nanga tofaayo ekyo kyawedde Ezaali ajja era namuteeka ku simu awo namukubira hey baby how are you ngaye engamba omugaati guzeeko Ezaali gunaaba gukyawera kati naawo ne basooka waliwo babulooka abaali baleeta Ezaali okukola babawa ssente kale ne wabawo agamba Ezaali nti ssente ze wasaba ne bano ze bajjayo byawukana Ezaali n'agamba sijja sigenda kujja buula naye okagoba bulooka buula nankubira oliwa namusanga avako masiko bano bamanyira banziba waliwo gaye gwe yayogera nnyawo omusiraamu eyali abirimu awo namugaa nti siri bazibbi ekikoze eki naye nga buli essimu n'ogiraba Brian White ne bwe yeekyangaddamu atya ogenda kufunayo waakiri miliyoni aba agenda gikuwa ne waliwo yakwatanga obukwasi n'agamba Kasuku ezo ziizo ogenda okubalanga 5 ng'ayodde buyozi bwati ezo ziizo sente yazijjangawo simanyi kyeki kyenkugamba nti saamubuuzaako kibuuzo ekyo sente zo zijjawa sibuuza bagagga sente zivaawa beema ndya ssente I don't ask where the money coming from bye bitabudde abantu ntwakuyiseeko auto gwe nyumirwa kasi totandika okunonooza obuzibu bwe buva Ezaali bamuwadde ssente tufubutuseeyo ngenda ndi ne King Michael awo olweggulo motoka zisimbye olwo bagenda Arua n'agabya amateeka emmotoka zirina tambulira mu layini tulina no n'ab'amagye abagabakuma teri byakweyisa omanyi nti basimbula wano ssaawa 3 baatuuka ku makya Arua ng'emmotoka zivuga mpola zigenda bezimyansa abantu balaba omugagga Brian White indiawo ne King Michael bamufunidde zino zi V8 ezo ezakabi birimu ne TV biki gy'alina okugenderamu tunywa walagi twali tunywa Johnny Walker awo bwe tulya ne muga kati omanyi Brian nze kati kaŋŋende nabye ngenda okwasaganya nti nakuwa sente zonna zikuwadde konza tonnazimpa awo kwata basiima ogenze ne mugamba basiima teeka mu motoka ezo nazo tetumanyi Ezaali mmeka teeka wali tugenze olugira nomuga nti kati ŋŋenda kwata yakakadde kano kakubeemu akole kambeeramu kandi bano badoni we tulina ennaku zino kiki ddala bagatta bano badoni si badoni baddala bagatta badoni bambwa kimi be yayimba bagatta nga yola buyozi ssente bwati nakuwa ate nga zijja waliwo ezijja nga zikyalina mu biveera n'agikwata ati naga Kasuku naye kyewunyisa ezo sente sirina kye nazikolamu mbadde ngenda okujja benga akubuuza wazimba wagula apartment nagula mmotoka ekizibu ekiri ku ezo sente okimanyi bwe navanga eri ng'ate nina benkubira mukyaba jebbi muliwa abakyali bange bonna nnyumba bagibanja simanya biki mukyala yazadde ogenda otuuka eka nga inayo entaala 5 no guys tomorrow is another day era nga oba ova ku mpewo ovaawo essimu ogikutta oti ogenda olaba ezze nogaa leero noluzze nolunaku lwaleero noga nti allo yes oliwo jogu nogale anko bula agikubye wenyumirwa obulamu okufa obufi kati tugenda Arua nagenda ne Shafik Kaima ne Bongole Alex ebyo byowulira Alex byagamba nti ono bosi wange simuta biki byavaawo twagenda eyo ne bamuwa ssente be namutwala ku mulimu ogwo mu kugabana wano ne muwa ssente kwe yagula puloti ye yennansana kati baatandika okuzimba mbu aŋŋamba bulooka biki ne muga tofaayo jangu ne mbukwata ku mukono ne mutwala ew'omukulu wabula omwana ono yeeyiiya muto azimba nnyumba ye nansana eyo ayina oba 10 ku 5 oba 8 ku 5 simanyi naye muyambeyo ky'omuyambye Brian n'amuwa ssente nnyumba neggwa
aleku kati kyekivola bakugamba ono boss wange kukusimuta this man kyogambye ososimya ati ku State Square wajja kubaawo layini omwo basinikira ebinnyo byabwe wajja kubaawo annyingira musimbye layini ku State Square abantu mugabe nti atofaayo Friends of Kasuku mu mugongo wano layini batugogobi agweddalu nze mpaka kati mba ntambula eyo oli najja n'akuwaayo ssente nga Kasuku kwataliga n'abiri genda onywe nemugaa nti naga nti ojjukira ku gundi wano nga nti Brian White wampayo nga sibijjukira okitegeera kati ssente twazirya Katonda ndowooza mwe yatusaasirira twakolera mu social capital amanya oba oyita eyo omuntu waliwo abajjanga simanja agenda ku kyeyo Dubai n'omuwa ssente kwate waliwo abajjanga ng'ayagala Brian White ayina ekizibu kya mitwalo aga 5 n'omugamba ssente ziizino genda okitegeera ekyo n'okimumalira yo n'ayitamu waliwo yajjanga asima omusajja omanyi baabeeranga wabweru ku geeti awo nga buli lw'oyingira omusangawo omukazi munaku waliwo yali aveeyo eggayaza sima yayagala emitwalo oba 3 ayongere mu bukoko bwe ne mugamba bannaaye ng'ate abakuumi bakambwe omukazi ne mugamba jangu kiki problem eriki maama tokaaba kwata ssente genda nozimuwa ng'abaddewo wiiki namba talaba musajja nga lwoba oyingira omusangawo lwoba oyingira okolaki nga tuwumbawumba kankumalireyo Arua kuba Arua yali firimu ulira tufubutuka wano ne Shafiiki kayima musajja wange Michael oli yafa yampa emmotoka ye yatuka kufa nga nze njiina emmotoka ye era bwe yafa ne ngamba mukazi we kwata emmotoka ya musajja osanga na kirungi man motoka yamwe yiyo kakizibu abantu kikola awo baali batanda nti Michael yafa abantu ne batandika okkaana ate bakyalibe sibe baali baagala okugyayo death certificate ate ettaka lyalina najjeera nga era kyaliwe waliwo ayagala oddibba oyo ye nali mmumanyi namugambako bugambi ne mugamba blood kati onaalese abaana ate ettaka oyagala ddibba olwokuba yaligambako gwe wekka ne mukazi we muwe ettaka bw'otakikola ngenda kubeera bubi oyo Michael ebintu bye bakayanira obimanyi n'edduuka lyennyini waliwo yali aga nti lirye buye Michael yali amukozesa bukozi netugamba mukwano tukimanyi bulungi edduuka lya musajja era edduuka mu kikuubo tubadde tukimanyi bulungi edduuka lyoli ate oyagala ddibba babadde mukozi wo tetukwata wansi ne waggulu awo gomayo ekyali awo nga Kayima akwata mmotoka kati ekiro ku Saturday jjukira basimbula Friday kino ne muganzi lino kola toka talk show benyimala nsimbule njije Friday kiro njawukana nabo bali ne King Mike boogera bulungi kusanga mukaaga ankubira ezekiro nga batabusi anti olwo Mike otagenze Brian avaako obumansuka atandise okwogera buli kimu Mike yasigala akola kyene andi Mike baamugamba otuula mu mmotoka yekka Mike aliko Rasta Silver ne gaali ye naye Silver bamugamba agenda atuule mu drone ne bana abaana abalala Mike agamba nina otuula ne Silver mu mmotoka Silver yagenda okunyumiza emboozi Brian White agamba tekijja soboka olutalo we lwava amulangidde kiri n'amugamba mukama wange ne boonooyogera ebigambo bimeka Silver baba tatuula mu mmotoka ye sigenda jukira Michael ya coordinating trip ya Arua yali nyanga kanyonyi nengo manyi sente Michael ze yayawulaawo ngali nyanyonyi yali nyanga kanyonyi okuva ebweya ne kamusuula Arua airfield naye nakola byakoze olweggulo n'akalinya ne kamuza naseza Brian White okubala wiiki nga namba Mikaili yoyina sente Mikaili yayina sente nakati aziyina Mikaili ayina sente mulaba mu benzi ye yakola ebintu yo yabikola ankubidde awo yekyanza awo waŋŋambira awo kimanyi nti Michael yali akuba n'enkokola wano nga tayagala mbeere naawe ne ŋŋamba nga bagenda kati ankubira ku Saturday olweggulo oliwa nga sikulaba biki ne mugamba mukulu nakugambye nzija ku Sunday awo nawo nanyiigawo
katugenda osimbula twasimbula ssaawa nga 3 ku makya ntaddemu Alex ntaddemu Kayima Mwendi twali basatu Kayima agivuga Alex twamujjobaawo kawempe tugikwata tugenda paka Arua wala omanyi twatuuka Arua saa 12 ez'okumakya olina woovuga n'oyita ku Kyobe n'odda booti n'olyoka ovuga olwo oluguudo straight n'ogwe Pakwach waliwo obusituulu obwo butinitiri bwe batuulako biki ebyo kati awe Pakwach bakusaba kaadi y'emmotoka abasirikale ba bw'oba onoogenda Arua olina otambula ne kaadi y'emmotoka yo lwaki ng'eri mmanyago bw'okubba emmotoka kwalinga kungi awo nga baziyisaawo kati ate nga nkubira eyampa emmotoka ate nga naye teyagimalaayo ng'ate agenda akubira ate gye yagigula Sande ng'ate bagimuweereza twabeerawo essaawa ng'esi twavuga olwo olugendo enkuba n'etonnya omusana ne gwaka enkuba n'etonnya omusana ne gwaka twagenda oyingira Arua ng'enkuba etonnya ne tuyingira Arua kati bwe tuyingira Arua twatuukira ku woteeri waliwo woteeri wano bonna we baasulanga we baamiitingiranga kati nze ate yali ayagala nsule naye eri waggulu ayina gye yali apangisizza esinga okuba eyakabi mu Arua Uncle Bula ali akwagala nze ngende ensule eyo naye kati bano ab'amawulire nga nabo abapangisizza woteeri anga nabo balaba yakabi mulevo yaabwe Kayima n'angamba Kasuku bona otuleka wano tetulina kye tugenda funa Arua tovaawo tubeere wano ne nga Bula sirina bwendeka b'amawulire olwo tuli eyo biru zibutodde ne bandijo naye sebo nga nze nina biru awo yagamba Kasuku ab'amawulire bano bonna balye banywe biru bagikuwa ogisayininge ogiwe steera abantu nga balya lwakuba aliwo ebyokulya tebiriyo si byamaanyi twalya gonja n'atutuuka wano twalya gonja n'atutuuka nga gonja mutwalo 5 kati Arua bagamba baleeta ku bawala abalungi bavudde babajja Kampala abantu ba complaininga ati kati Monday Tuesday ku Monday olw'eggolo jukira bano bazuukanga baamiitinga nga bali ku woteeri biki ololo bawadde amateeka abagenda okukola bye bakola nze ndi mu ruumu omukulu n'ajja mu ruumu awo n'ambuuzaako kati ozzaako ki oyina mu ku ssente enkalu n'alinnya akanyonyi ye n'ajja e Kampala oluusi n'amala ennaku 2 oluusi olw'eggolo n'akomawo nga mukyali nga tukyali eyo bali bayisaamu tetulina kye twa activatinga bali mubaleke era ffe ng'agamba bali mubaleke naye nga bano bakozesa n'empi zisobola okuyitamu ati ku Manda olw'eggolo twegayaaza awo nga omanyi abavubuka oli ng'ateesa banaye tewaliwo ku byana nga baleeta ebyana bannange okuva e Kampala mu Arua wenyini baleeta ebyana bya Arua abasajja nga batandika bali abawala ba Arua eri bo balowooza abo babakwana bawasa abavubuka banyumyawo n'abawala obusungu bwannuma ebisinga bisiraamu ebyeyo Kayima ali eyo ne mbagamba mumanyi kangende neebake anti ate Arua ebiseera ebyo nga beziyingira ssaawa 6 amasannyalaze gavaako kati ate alina generator yateekako kati nga woteeri amasannyalaze gavaako ne muyingira obuliri ebibala bya Arua byali bitya tobanyongera kati nze natuulako nabo lumu awo Kayima nga anyumya nabo babawaana nga b'omumanyi obusungu ne bunkwata ne kangende neebake naye sebo abo bamuhanji nga bagenda ekiro mu ndongo mu Arua mu town waliwo disco gye bagendangamu kati ne Kayima nga agenda n'emmotoka yange kati Alex yaŋŋamba ono n'atwala emmotoka y'ekiro nemuŋŋamba Kayima naŋŋamba atwala aleeta n'abawala naŋŋamba abeera ne bukiiti jangu mbukulage ngendola ssebo ng'alina ne bukiiti akebeza abaana bali Arua beerya kati nonna bano abalala b'amawulire be twali nabo ne batumye e Kampala naye bannaayi abawala oba kiki baleeta abaana okuva e Kampala abaana ne balinnya bbaasi oli naaga nti kati ejja simbula kiro saa ng'emu 2 bajja kuba wano ne batuuka ne ntunula be nti
kati mu bwongo bwange nga ngezaako tegeera kiki ekijja omuwala Kampala ajje mu Arua otwale obusolo Arua sente nali sikitegeera bulungi sente mane zaali gigi paka kati tugaa abantu abana beekola delivery nabalaba na delivery ng'okuva e Kampala paka Arua ne bavaawo kati ate nga nonno kati awo bamala wano okwederivalinga ono eyaleese akakamala okkalya ate ne bavungisaamu noono ate kati n'aba Podium nabo ne bajja ne bakwatamu awo bakolanga bata bw'omala nange mpa ne mbabuuza mmwe bannaye siriimu taabalume ekyali ku Podium awo Brian yabagambako n'abagamba bannaye nkooye okwegatta kususse ku Podium kuno yakangula eddoboozi Arua mweze meeting z'okumakya zabeeranga nga parade yabagamba bannaye nkooye okwegatta wano okwegatta kususse muli mu kwekwalira mu kampuni yange abaana nga lyanda ku lyanda musuwa ku musuwa katutuuka ku lunaku lwa show twakeera ku makya natuula na mu Range Rover empewo enfuuwa omugagga yavuga nze ntudde wano ku mutto oguddako ndowooza nkimaze nga tugenda kasaawe ku Kimazali yajja noono Aruna kameramaani we ayina sister we oba yali akola ne make-up awo biki sajja naŋŋamba Kasuku eno emmotoka gw'ogitegeera giddukire mu maaso wali otudde osowodde naŋŋamba wabweru kati zali katuule wano n'oli sister we Aruna ye yali akola nenjibeera mu maaso nagwakola kuwa Kasuku wadduka kuyomugagga Range Rover oddukamu n'otambula nga bonoova distance okuva kasaawa ako airfield paka we baali bakoze office ze baali balonkinga yali nga boolaba okuva ekyanja n'ogenda n'ogwa Nakawa Kasuku wadduka okuva ekyanja paka Nakawa oddukamu n'otambula mugagga wavuga era nno bw'agira mbezikwata ennyo n'assaamu kiryoke oba yali amumanyiira mumanyizi simanyi nakumanya onodduka ne tukaali ne baggulawo ofiisi kati ate tuva ku ofiisi ne tugenda ne ku kisaawe era nawo nodduka nanga Kasuku gw'oli ncharge kwesiga gw'ontegeera wano nogenda otuuka ku kisaawe era ekyatuyamba twasangayo eyo bagayi be Arua abakabi ne basuka ne ba MC kati tuba tutudde eno ne Shafiiki nankubira Kasuku si ekyakuleesezza ekyo si ekyakuleesezza tuli live tuli ku Bukedde tandika okwogera bano bye boogera gwe bitegeera tandika nyova ne Shafiiki amonga aye ne tudda ku stage kati nga mwogera olwalwa twogera Luganda na Luzungu anti tuli ku Bukedde TV live omanyi omukolo gwali live ku Bukedde kati ate eyo waliwo abantu aboogera abantu ne babawakanya waliyo candidate eyaliwo wa people power era Brian ekimulemezaayo babagamba waliwo omukazi yali yeesimbyewo wa NRM Nusura Tiperu kati omukazi oyo aba NRM tebaamuwa ssente Nusura nga bamudingisa Brian White n'agamba agenda muyamba kati twali tulina ovaayo ku Friday Brian White n'agaanirayo nga batugambye nti Bobi Wine ajja oli candidate wa people power gwagenda owagira atali ono yawangula ono atali ono kati simanyi bwe byatuuka Waduli byayogera bituufu Bobi yatagenza kuwagira Waduli yali awagira oli era oli ye yalina ne logo ya people power abantu babiwakanya kyenkubulira mazima bonna bali Arua bajja kubuulira Brian White asalawo asigaleyo ng'agamba bano procession yawe baali bagambye nti ejja ku Mande yali abajja Mande Mande oba Sande nanga akasigaleyo naye akole procession ya NRM kati nze nalina okukomawo wano ku mbaga ya Mimi waliwo oyo Mimi ex wa Taafu B baali bamuwasa nga bakola okwanjula kwaliyo Masaka engeri gye sitagenda mu byalo saagenda tenga yali mukwano gwange nanga Kasuku jangu biki kati ne mugamba maani nze nina embaga gye nina obbeerako sisobola sigala ano oli namusuubiza tuba tuli ku stage twogera
oli alinga kabaka waabwe eri ndowooza tebamwagala nnyo ne Katikkiro we at the time kati obudde bugenderera abantu batandise okwekyanga balaba ebintu awo sukaali obuwunga muceere kibi bibaali baleese biri awo bingi abantu beekyanga kati abagamba nti ngenda bikwasa prime minister wammwe ne kabaka bajja bibagabira babigwamu abantu mukubigwamu amasasi ganyooka tiya gaasi Kasuku yagwawa Kasuku wansi wa stage je weekweka je neekweka ng'amasasi gavuga ebyo ebiseera ebyo ku Saturday Swangs yali eyinayo show yali etegeseeyo nga beebaddayo Swangs All Star ati yali Swangs All Star balina show gye baali bategeseeyo awo baali ya Bell or something like that nga bagikozeeyo kati nga nabo awo wetuli ebyuma byabwe balina biteeka era show eyo tebagiteeka waawo bagiteeka mu venue ndala after that for the next day tiya gaasi bakubye bebanga ebiseto oli wansi mu stage bebanga ebiseto linga mukubira omugagga mugamba Brian wandese no kufiirayo kyokka gwe n'osimbula yasimbula ne Zali ne sister we ne bagenda mwenye abalekawo awo nga saawa eyo buli omu yeeyiya awo twamukolera kubaawo gwe yali ajjakole kubo esasi nga lyavuze esasi olimanyi embooko tiya gaasi omuntu akolanga ekkubo tiya gaasi akwata mu maaso baati kati awo aweereza emmotoka enkima namusanga kweno woteri y'abaana we bamitingiranga nga nvaako n'obumansuka nenyomba nayombesa Brian nanga Kasuku jangu nemuga nsoko lete sente z'abaana leeta sente z'abamawulire nasoka nazimpaawo abamawulire yakwatako 3 yakwata 5 kati nemugamba ezange anti kati sente ate jukira nane nsimbyewo ne kuwujja ebiseera ebyo ng'ate nawo yansuubiza president nemugamba Brian ffe tugenda kumaca tusimbula nanga sente zigenda kusanga bano buli omu afunye zaafunye yafune 5 yafune 3 yafune 2 nga tusimbula tukomawo mukubo twasanga kumaca twasanga enjovu nga zeebasi mukubo nga mukama we Kampala anti ate tokkirizibwa kulekako engine ogijjako paka enjovu wezukuka enjovu n'esooka yeebaka essaawa nnamba nga tesobola gikubira ng'ombe eveeri n'ogikubira ng'ombe enjovu golooza bwe motoka zidduka obanye olutalo enjovu lumu nga yanyiize ne bafyotola bufyotozi mujjako injini ne mutuula ebyo ne mubyerabira ne mulinda enjovu enaazuukira ne bayakazuukuka ate waliwo ezaali zisala eziva eri kati eno yazuuka n'evaawo eno yali ekulembedde zino nejja neyimirira mu kkubo eti zino zonna ne ziyitawo ne zigenda bwe ziyitawo ne zigenda kati awo ne tulyoka tuvuga twatuuka e Kampala wano ssaawa ndowooza nga 7 8 sente zo yazikuwa mbe nali naakatuuka ne bazinteerako ku ssimu era ku Mande ne bampeereza n'ez'obululu yampayo $10,000 ez'akalulu ka wujja kebakkuba nina campaign manager yali atandise be namukangamu awo ne mukangayo olw'ataano n'atandika amaye kati twetagayo ne zino za kino ne ngamba ngenda teeka ssente mukana akalulu nakateekamu $2,000 we nakoma ne ngamba gono omunaana gwange kangolye sirina kye ngenda kufuna mu kalulu ka wujja yali amanyi agudde mu bintu kati gwe kikyolowooza ekyasuula Podium okuba nga yavaawo Brian sente zaggwawo tewali kirala sente zaggwawo ate abannayuganda baagala wali sente kasitookamiza sente zaggwawo ng'ate omusajja afe akyayagala sho ate nga sente zijja ne bagamba kitanviirako n'okulwala tugenze okulwala kwe yali yalwala by the way Brian White awo we yalwalira yali mulwadde ebyaddala Brian White baali baamuloga yalina ekintu ekyali kimunyola mu lubuto oba zaali alusa tezaali alusa ate yagenda e Nakasero ne bamukebera test ne bazitwala paka South Africa ne zikomawo nga tebalina kye balaba Brian White baali baamukuba eddogo baali baamuloga n'afuna maseeka waliwo maseeka gwe yafuna yamujjanjaba oli serious weeyo bweyogerere ye yamujjanjaba ate abantu kabansabe ennamba ya Seeko nange sigiina tebatawaana
ne namusangawo ko nga bamusabira ebintu byabwe by'obubani namusangawo ko kati kyawona yatereera so sente beziggwawo awo ekintu ekyasinga okunnuma nti anyway ekyo kankireke abantu beyawa sente be bamukuba abo nno ng'obavuddeko abaleeta olutalo nabeera ne Brian nga ŋŋamba abantu abo booli nabo bannwanisa nga sikitegera kyagamba yali abigamba nga balinyumya nabo Friday omusajja waali ku kyera baŋŋamba n'okuŋŋamba nti twagala kugulayo drone nnyatunda nemukubira ne mugamba nti nanga Kasuku naggamba abasajja abo bannwanisa kati bimala tuuka mu mawulire n'embiri era natya nnyo ne ŋŋamba kyajja ali mutuufu singa yali bano abasajja singa yampa obutwa yaladde lowooza oba nze ntambuza ebigambo nti mbijja okitegeera but fortunately bali nanyumyanga nabo innocently ate ndowooza nga tekirina consequence eri awo kyekiri kyeŋŋaye nti oluusi obeerako ne Katondawo kati abasajja bagenda olwo olukwo lwakubabbuula baali baalupanga okuba Brian White nga n'abawala baabayitamu babagambye olina kwogera bwotyo olina kukola bwotyo olina kukola bwotyo baali bateeketeekera nabaali abagamba Brian White yabakwata ne story okuzigaba NBS okuzikuba zaali coordinated nga babagamba kati leero mufulumye eno ate nga NBS yali yako kugundi ku Brian White baali bakola ante kati kyekyo ekintu ekyasinga okuneewuunyisa yensonga lwaki olaba emirundi mingi nkugamba nga weekyanga bino byobeera n'entondozo oyo siriddamu kwogera naye negamba kakkana kuba kati olaba ye eyabawa ku nkalu beyawa bazimbira ennyumba beyaziikirako bazadde baabwe beyakola biki they didn't have any remorse baamukuba abo nabona nno betwogerako tekuli yafuna bufunyi nti yafunayo miliyoni 1 n'agenda kugaa nti Brian White wali nga yakajja nga tosobola kumulaba n'omulaba leero nakwa miliyoni 1 n'ekyemu kaseera aba ayongera nga sente zigenda zeeyongera bweyongezi waggulu abasajja ne bamulwanisa olutalo olwo lwannuma nnyo natya nnyo by the way natya nnyo nentuka nentuula ewaka nagendanga ewaka nentuula bw'omu benti mu lockdown awo neŋŋamba naye this is for real like kya byaddala bino betulaba mu maaso gaffe byaddala abasajja nga bakambwe era by the way Brian oyo oluusi olina kuba na Katondawo singa teyalina Katondawo singa yafa Brian White singa teyalina Katondawo ku bintu nze bye ndamanya kati awo mu eyo period ebyali bigenda mu maaso omusajja baamulukwira olukwe agende mu paalamenti Brian White ne bamusaba ne ku nkalu n'abagamba nti sijja kujja mugende mu maaso ne byemwagala ekyataasa omusajja oyo kyali kimu olunaku story eyo lwebreakinga ku internet Stella yali wakawuwe naye Katonda we yamuyambira mu kulya Stella wano ndooza yamulya bulungi kweyagala kwabwe yamulya bulungi kati Stella ate n'abamu n'omutima ogujjukira omusajja ono kati bagenda omukima bamukima Stella bamukima ne bamutwala paka mu State House ne bamubuuza ebibuuzo n'abagamba nedda Stella yataasa Brian White ye yamutaasa nti bwe bamubuuza ebibuuzo ye yali mulaavu n'agamba nedda si bituufu nga tebyali bituufu kati awo interest y'abali abandi badde bamuteekako akazita akangi neekola ki kati n'asigala kulwana ne bano bannamawulire asi bannamawulire bano abaali bamulwanisa tekiba kubeera ekyo oyo mwana era senga yafa oba senga ali luzira paka kati Stella bamutwala nako kati omuwala tumututte waliwo ekibiina awo kyajja NGO oba baali banoonya na bulango mugenda owulira balanga n'okulanga domestic violence biki ogwo musango tomanyi ne Matembe yagulimu nakikinala nnyo n'abeera mukambwe nnyo eri Brian White ne batwala omuwala yonna yonna gye baamutwala n'abagamba njagala kudda waka yagaana okwogera bwe kye baali baagala bamutwala paka ku CID paka ne bamufunira Smart Rehabilitation Center n'abagamba njagala kudda waka olwamutuusa ewaka naye banakutuusa ku ssaawa 3 nnyo ez'okumakya olw'eggulu n'addukayo n'agenda Brian White gye yali that was love era Brian n'ankubira n'aŋŋamba jangu
enkeera keero jje wano tukuwe interview omwana yeeyogerere era omwana n'ayogera nze nedda tebiri beebityo kibi story neekomaawo kasita ono omuwala yagiyiwako amazzi awo byonna byonna bisigadde byakola ki but mbi ne bw'olaba nagamba nti ngwa naye buli kye yali asobola okukola yakinkolera lwakuba kati ebyo ebiseera obwongo bwange tebwali mugenda muto tebwali mukola ki tebwali mu birala byonna otherwise nandibadde mbajogera ku Baji Khalifa wanjwadde omugaomanyi ennyumba ekyanja kuba ssente yaziyina ezisobola okutuga nti mugende Dubai musuleyo mubeereyo saba Katonda aleetera abagagga abala mu Uganda nga Brian White tetujja kuddamu kulabako mugagga ate nga kuna abaleetedde ba Shalom Amina naye kati omuntu nga Brian White tuyinza okulwawo okuddamu mulaba mu Uganda wano lwakuba nti nze awo we nayigira abantu Brian White yasimbyako lumu abantu layini nga bawa ssente ku Autospa tumanyi Autospa yaleeta nsogazi weeri wansi n'asimbya abantu layini abantu nga 5 oba 4 nga bawa ssente ng'ojja n'oyogera ekizibu kyo oyo muwe kati nno kwolwo ekyasinga okunyiiza okimanyi be yankubira ngenda omulaba ku Autospa n'asooka n'andeka eno waggulu kati ne ngenda wansi ne mugamba maye Brian engeri gy'oli busy wano kansooke ngenda nga nti tubeere wano ate kati yondekeraani ne nnyimirira olunaku lulamba nga bagaba ssente muya bizibu by'abantu nyakola nkoko ssente meka 40 muwe kati nze simanya mbadde mu bwamalaaya muwe naye neewuunya nga ndaba abantu ebigambo bye boogerera omusajja oyo neŋŋamba kale wadde obeerawo awo toyagala yeeraga akola biki maybe he made some wrong decisions but you know abantu gomanyi omuntu ne bakuwa 40 gw'otakoleredde ababimanyi babimanyi bono gwegenda oyogereko n'endijo yaliwo ng'akuba ebifaananyi omubuuza nga nti nnyumizaako nze ne bontuma abantu nga 30 nti Kasuku be yavanga eri najja n'atuwaamu mbayina ne mbagamba wano nti bannaye mujje tusinkane ku Sweetland bajja naye nalaba nga bakomerera omusajja oyo ng'abantu ku social media basaakaanya kati nze awe navira ku bannayuganda era bw'oba okola ebintu byo ng'obikola omunnayuganda tomwesibaako muleke bino byowulira nti abantu beeyongedde okwagala Kasuku bayinza okweyongera okyawa Kasuku ne weewuunya abannayuganda omunnayuganda oweetekako wabwereere nnyo kati nze nalabako abantu abagamba Besigye yalinga akolera Museveni Besigye yafiirwa baganda be babiri bali mu ttaka manange kyannuma oli n'agamba nti Besigye yalinga akola kati ne opposition yentu omunnayuganda awo kyenkunnyonnyola nti bw'oba ogezaako nnyo kakasa omunnayuganda mute kyannuma nga bakuba Besigye maani kanadi n'oli omukazi eyagambye nti alabirira I came on foot Mama Guro kati ngete bamuvuma busima akozesa oyo omuwala afune limelight sima atunde business ze natunuulidde omuwala oli engeri gyali nenzirayo nenda ne bu video bwe yali I came using foot waliwo wootuka n'oga nti kale ne baba amugjamu ssente kazi mujjemu okumutransforminga n'afuuka Jessica kati gwe tulaba n'afuuka Jessica gw'olaba kati yali yavaako neemuloge bamuloga ne maama we ne sister we kati ono omukazi amukutte okira kati kigeze kyonna kirina n'ettama abasajja baliyo bagamba nkirya ki Jessica naye gwe mu bwongo obwo atasobola wadde okiwa omanyi kati ekibaluma takyajja kwogera bya kisiru be baali baagala olinayo kagamba era simanya omukozesa afunemu ssente kasita amugulira engoye empya amusuza amuliisa amunywesa kyotasobola kola abannayuganda bantu babi Shalom munnayuganda mubi nnyo era abantu abalenze mbagamba nnyo enduulu ezo nga bezivuga nze banvuma abo abaana banvuma era Kasuku siba oli mbega siba waki totuwagira tokola ki Katonda n'ansaasira ate bennyini nawo ne beevuma
kati omunnayuganda olina otuula wansi era nze bakyali bange mbagamba nnyo whatever decision you want to make sooka olowooze ku famire yo oba banaakuyita wankwe oba banaakuyita musimayo oli wambwa oyo omunnayuganda omubuuzanga abasajja mivule yamukunyumiza yali mu kkomera n'agamba wali ku special investigation n'agamba ekiri wabweru yali amanyi afuluma ekibuga kiyidde Felipe sajja mivule our man yagenda ofuluma nga we yaleka omusingi ekizimbe kiyimuse n'ategeera omunnayuganda yaani kati saawa eno osanga oli ng'agamba Brian yali yeeraga ki n'omugamba ewammwe temuyina muntu alina miliyoni 10 ku akawunti nga zituddeko butuuzi oyogerera omusajja yalina billions of money ng'oli ayogera era Brian namugamba nga Brian va ku bantu era kyavaako yadda Sky Soldier yeddira anti ate neera naawe ba Sky Soldier era naye alwana bakakasa bwe buzibu obuliwo alye ssente ze Brian White ne bwe ginaabeera emyaka 2 mu Uganda bajja mwogerako alijjukirwa there was a man called Brian White he made his name seal signed stamped there was John Semwanga mutereevu balyogerwako hey mbajukiza Bivo Organic natural health project wasangibwa Wamengo opposite Masinga lete tuwogedde sawa mbili Dr. Ida Disenjobe ajanjabisa butonde kaweka apukolo kabasajja abakoyo bage yango mala mount wangala mu kisaawe kwa 075260 2427 nini nsonga ate namba endi mu 075260 2427 mbene anku nga twembozi ya Brian White tagwayo Kasuku n'emboozi ze ezoli gino ate awo nno okutte kati twagambye June ojja buli after 2 kuwulya weeks ngompa so musule bulungi mweraba ompadde